Okuva omwezi oguwedde abavubuka bazze beekalakaasa nga bavumirira obuli bw'enguzi obufumbekedde mu ggwanga lino Uganda nga ne ku Lwokuna lwa wiiki ewedde waliwo abeegugunga ne batambula nga boolekera Paalamenti wakati mu kusaba abakulembeze naddala ababaka ba Paalamenti balekulire olw'enguzi esusse mu ggwanga lino. Bano baasimbibwa mu mbuga z'amateeka wabula oluvannyuma ne bateebwa ku kakalu ka kkooti wabula nga bano balabika nga tebannassa mukono ng'olunaku olwaliro bavuddeyo ne bajjukiza bekikwatako tebannapondooka era nga bakugendera ddala mu maaso n'okulwanyisa obubbi bw'ensimbi z'omuwi w'omusolo obususse mu ggwanga lyattu Uganda. Ensonga etuleese wano ebadde yakwogerako ng'abasibe abaasibwa ku mbeera eyo naye tetukkiriziddwa era tetukkirizibwa olw'ensonga nti sente zaffe bazituddiza era ne batugaana tugamba tukole ki tuveewo. Kino tekituuse ku ffeffe kakituuse ne ku bapolitician bangi nnyo nga babukinga ebifo nga discussion zaabwe tezikkirizibwa. Bano babadde bategese okwogerako ne bannamawulire wabula ab'ebyokwerinda babagaanye nga bagamba nti tebaafunye lukusa lubakkiriza kukuba lukuŋŋaana luno kyokka kino tekibalobedde kugenda maaso na nteekateeka zaabwe. Yes, fellow countrymen and women, we are the ex-prisoners who protested against corruption, but we booked the place at Obligato, but you were restricted. And right now they are calling the police, so our life is in stake by the state and non-state. So the issue, what we are fighting too, is very serious, but we want to assure you and give you an assurance. We shall not stop from here, we shall keep up and we fight this corrupt system. Mu kwogerako ne bannamawulire babannyonnyodde ezimu ku nsonga ezisinga okuba bobbi omutwe nga bagamba nti obuli bw'enguzi bufuuse nnamulanda okukira amabeere g'embwa wabula nga abakungu mu gavumenti beesuuliddeyo gwa naggamba. Nze nkiwa nti abavubuka singa tetussa wansi mukono singa tweyongera nga tubanja ekituufu zigenda kukolebwako kubanga nze inamu okukkiriza nti amaanyi gali mu bantu era ffe nga ffe abantu ffe abasalawo ate kye twagala kikolewa kubanga eggwanga lyaffe era ffe abakulembeze era ffe abasalawo ekikolewa. 600 billions are lost in corruption. The taxes we are paying, they are not doing the work we are expecting them to do. Rather, money is swindled by individuals to buy themselves nice cars, to build themselves very big houses, yet majority of the Ugandans even lack what to eat or where to sleep. So we are calling upon all Ugandans. Olumaze okwogerako ne bannamawulire basazeewo baddemu batambule okugezaako okuggusa ensonga yaabwe eri bekikwatako nga babadde bakutte ebipande ebiriko obubaka obw'enjawulo wakati mu kuyimba ennyimba eziraga nti baagala sipiika wa Paalamenti Anita Among alekulire. Corruption must stop. Anita must resign. We are tired of this situation in our country. Anita must resign. These guys are taking a lot of money, not the service delivery. We are tired of corruption. Anita must resign. Batambuddeko akabanga katono n'oluvannyuma ne bazingako ebipande byabwe olwo buli omu n'akwata agage era nga basuubiza nti baakuddamu okukuba olukuŋŋaana olulala mu bwangu okwogera ku nsonga y'obuli bw'enguzi mu ggwanga lino. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.